Oze bwana bwekumbule nti osose no playingira bana Uganda eddoboozi ly'omukulu oyo kuba singa obadde okimbuuzizza bubuuza ng'omuntu badde sobola kusinziira wano ate ku mpewo za radio nze ne mwanukula naye kirungi nti oplayingidde bana Uganda eddoboozi ng'ate liraga nti alumba ffe ekitegeeza nti ompadde omukisa mukole ki mwanukule naye nze nja mutandisa n'ekigambo kimu akalira akakola ki akawulira akalira akakola ki akawulira akalira akakola ki akawulira atajja kawulira kati amasanyalaze gamuyiseemu amasanyalaze bwe gakuyitamu bwero ino okubagana kati takyalina byakugamba abantu nti bwabuuza nti ffe tuli luddawa wazaalibwa mwaka ki nze 86 nga mukago gokusatu bwenzija nenkulaga ebintu katugeze nga naliwo mu gyensanvu nenkulaga byennakukola nenkubuuza gwe waliwa twali mu nteekateeka za Katonda nga tuli mu kujja nga tetunnajja mu nsi naye ngenda muyimbira akayimba kano mwalyako bye mwalya ebyasigalira byaba musaayi muto mwe mulemedde ku ssogolero kati enkindo zinaababuna basajja mmwe nga mwatufuga byeffe byetufugamu byakikwangala ku mulembo gwammwe bwe mwabeererako wabakulembeze ffe nga tuyonka bbeere sinakindi tetunnazaalibwa mwabaali bakola ki ti mwana gwe nze sikutendera abo abasajja baatufuga abasajja baatukola ki baatufuga naye kati be baali bafuga baakula nali mwana muto nazaalibwa nga 17 omwezi ogw'omusanvu omwaka 1993 naye omukulu yali mbuyinza kubanga yali omwera kubaleeta ne gavumenti ene erikombo ki mu buyinza ekitegeeza bw'aba alina emyaka 69 nga gavumenti kitegeeza gavumenti yajja alina emyaka 29 naye ate mu kugireeta baatandika olutalo lw'okugireeta 81 kitegeeza yagiyingira ina emyaka 25 kati nange natandika 2017 nga nina emyaka 24 nga tutandise ne Kyaddondo by election kati kitegeeza nange nalina 24 naye bw'aba yatandika mu kinana yalina 25 twatandikira ku myaka gye gitya gye gimu era bwe yatandikira sisuubira nti ebifo byalimu byalimu naye yalimu olugendo lwe olubimbi lwe lwe tutabuusa maaso naye kitange tasobola kujja mu maaso gange nanzijukiza nappi ze bansibanga nina emyezi 2 talina kukinzijukiza bwe mba ntuuse mu ssaawa ey'okusoma nga mubanja school fees talina kuŋŋamba nti ate lwaki tojjukira nti nakusiba enappi ng'olina emyezi emeka 2 kubanga kyeyali alina okukola mu budde obwo naye emyaka kati essaawa eno kinkakatako nze okuddizaani kitange kitegeeza ntuuse emyaka egikola omuzadde alina okunfiidingako kati jjajja yenna ng'akaddiye kuba yaliko wano mu studio n'erinnya nzijukira bulungi ng'akugamba nti ndi jjajja naye ate kati takyayagala tulimuyite kubanga alirabye nti bwe ndimuyita nti jjajja akiraba nga kimukuba bw'oba waweereza emyaka 4 nga wakolako bye wakola tubisiima era tubyebaza nti weebale naye essaawa eno ebirowoozo byo okusinziira ensi weetuuse ne bwetambula bya 19 dda nnyo tuli mu kyasa kya 21 tuli ku mulembe ogudduka emisinde n'ensi eya .com tuli mu 5G kati gwe ne wano gye eyinza okuba nga teyaliiwo oba onfuna tukyasobola kuleeta ndowooza nkadde mu ndowooza empya abazungu balina ekigambo kino the problems in your life all in your society cannot be solved by the same mind that brought them ebizibu ebiri mu bwongo bwo oba mu kitundu kyo tebisobola kugonjoolwa n'ebirowoozo bye bimu oba n'obwongo bwe bumu obwaleeta ebizibu ebyo
kati ebizibu Uganda byetubiddemu olwaleero abamu ku baabireeta bebo betuli mu kuvuganya ate okukola ki okujjayo kitegeeza bwe tugenda n'enjogera eyo gye nkugambye abazungu gye baatuwa nti ebizibu ebiriwo tebisobola ate kugonjoolwa n'abantu be bamu ababikola ki abaabireeta kitegeeza weetaagisaawo abantu abapya abayina endowooza empya ezitambula n'omugigi oguliwo okusobola okugonjoola ensonga ezo ate munnaaye tuzze tuli bampisa kuba twakuzibwa tuzze tuli bateeketeeke nga twetegese nga twateekebwateekebwa okuva mbuto bwaffe ne tuyita magunjulira ag'enjawulo ne tuteekebwateekebwa mu by'obukulembeze tetwagala kuvvoola kuba kati jjajja oyo mu myaka gy'alimu nze ndi muzzukulu ku ye siina kumuvvoola era bemulengera mugamba bugambi jjajja kaakati jjajja ku luzzi waliyo amazzi kidomola kyaweddemu kaŋŋende emugga nkole ki kuleetere naye jjajja oyo ekyalo bwe kimulaba ng'akutta ekidomola agenda emugga eitha abazzukulu bazaala abazzukulu bazzukuza baba baamusala oba si ekyo ku kyalo tekuliiko baana balina nsa oba onfuna kyengezaako okutegeeza nti ali mu kukola ekintu ekituufu naye mu kaseera akakyamu nti essaawa eyiye ey'okugenda emugga okukima amazzi g'ekyalo yaggwako fe abalina embavu n'obwongo obwogi n'omugigi ogutambula okugenda okuleetera ekyalo amazzi era n'ekyalo we kiba kyetaaga okunoonya amazzi emugga bajja kunoonya abavubuka ab'embavu abagenda okugasena nga bamanyi n'enzizi gye zikola ki gye ziri abantu abo be bagenda emugga ne baleetera ekyalo amazzi naye tebanoonya bakadde abantu abo we babula banoonya abaana oba onfuna kyengezaako okutegeeza kati kitegeeza jjajja oyo alina okunoonya mu generation eyandibadde ey'abatabani be n'ey'abazzukulu be omuli abasuumuseemu abatabani baba balemeddwa omuzzukulu akoze eki azze waliwo mutabani eyajja olwedde atambudde bw'aba awulira tamwesize kwoyo yamukuba lukokola kati ate omuzzukulu ajja kumukuba kitakisini makisado ennaku zino ng'enjogera ennaku zino bweri gye boogerako kati waliwo embeera olumu omuntu z'ayogera ng'olina kumutegeera nga you just have to understand him ng'osaana obeere empathetic otuleko mbigere ebye singa nze ye ng'omuvubuka akuvuganya muzzukulu oba onfuna ng'omuzzukuza naye ng'olaba yakutadde ekyuma mu nnoozi twalinga bato nga batugamba nti timba bw'eba emirambo erina simanyi obugundi bwekuteeka mu nnyindo bwiba bituufu oba tebyali bituufu naye kitwale nti ekutaddemu kati omwana amutadde ekyuma mu nnoozi akifiiringa takyalina na byakugamba abantu okuggyako okwogera naye ate munnaye ne babigamba wadde bakuba mu ngalo naye munda bamusekera nti ate oli ku generation empya ate gy'otuulira kwegamba n'olugero olugamba nti magere ga nkoko tebatta baana baago aluvuddeko ye atuulira ki generation awuliriza impact gamba nti gundi mulogo naawe oba wayitayoko mu ssabo kuba oba wamanya otya bw'ogamba nti gundi musezi obeera otambula ekiro kitegeeza naawe okola ki oziika luli wali luddawa ebbanga lyonna g'obadde oziikawa lwaki naawe oziika kati olw'okuba nti ono bw'akusanga ku kuziika obuganzi bw'alina businga obwo tekitegeeza nti munafuye gwayogeddeko simanya ani gwabadde ategeeza yaziise abaziika mwana ng'atayogera muntu mukulu naye ebyo byonna biva ku bikolwa bya butiitiizi nze ate munaaye saagala nnyo muwe budde kubanga nyinza ate mu matu g'abantu abakukulu kubanga nina abato abavubuka abakulu n'abakadde abampuliriza nga tebandyagadde mwami oyo muggyeko kitiibwa kye kyeyafuna naye njagala mugambe bino ne mukama we yakiraba nti takyasobola kuweereza namuweebwa minisita ebisanja 2 namuwa ne bamuwa obubaka bwa paliyamenti namuwa ssente bwa disitulikiti ng'ekyali nnene ng'erina disitulikiti ezaavaamu obuziwere 10
naye ne bamulaba nti akoze eki awummudde kito ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo kamawe yamufuula muwabuzi. Mwami nkiritanye ekira kinjega tutunuleko mu Kalungu East eyo ekyomukisa nabadde mpisa abantu abalala bangi programu eno ngere bwebeera omukaaga abamu batuusiza okwetonda kwabwe kati afiiriddwa abalala waliwo tebasobodde kujja naye ate nenkufuna nga gwe omugenyi w'enjawulo kubanga utawadde nga ndi bwaleeyo nga njogerako naye kusaazadde nga 7 nga ndi anja kujja ate mukama ate nankwasiza mu ggwe nti abalala benabadde nayise tebambi tebasobodde kujja olw'ebizibu ebiteebereka. Mwami Nkeretanyi ntunula nnyo nga mwenna bwe munoonya akalulu abanoonya kaadi ya NUP. Omubaka aliyo atambula nnyo ku njiri egamba nti ono nze mmusobola kubanga nze namuwangula era n'olwekyo nga NUP emulekere nze amusobola. Nzijukira ebyaliwo mu kalulu ako lwakwamma temumanya bigenda mu maaso. Akalu kano bwe bagenda mu 9 Mwami Sempija yadduka mu kooti n'agamba nti akalu Katabazi akamubbyeko. Baddukira mu kooti e Masaka wano kooti eyo ebiseera ebyo mulamuzi yaliwo bamuyita Charles Eitesi yali chief magistrate akulira mulamuzi wa kooti ento. Ne babuuza ne bagenda muli kawunti okubala obululu emmanju eyo mu luggya lwa kooti. Kiki ekyalimu nakino okwetegereza era njagala awuliriza naawe Mwami Nkeretanyi okiige nti balooya abajja Mwami Sempija okumuwoleza omusango mwayingiramu babulooka nga aba miliyoni 3 bo baagalako mu kitundu babulooka. Bukyali bwekityo balooya badduka ku Mwami Sempija olwa babulooka badduka ne bagenda ewa Katabazi omuwoleza omusango era bwe bamuwoleza omusango Katabazi era byali mu box eyo kusinza omukyala yali akulira akakiiko by'okulonda e Kalungu byali tebijja kufevalinga Mwami Katabazi era singa si mubaka wa Parliament kubanga Mwami Sempija yali yaloopa baddemu kubala bululu nga ngobooli awo kigambibwa mbu science yali akoleddwa mu box eyo nga bateekamu bayiwamu era nga kaloba kukuddemu kukabala nga bwe kaali singa Katabazi si mubaka wa Parliament kubanga science mungi nnyo eyali akoleddwa. Wamanyako ku box eyali ensumulule awo enzija kiki box eyo tukuyita tempering the box kukyava box eyo gikwatamu era yali science nti omuntu bwakuloopa omusango gw'ebyobufuzi nga kuddemu kubala kalulu box ezo tejjukira zibako siiru zaazo nga maze okuteekamu obulu kasita basanga siiru nga yonna ekutuseeko bweti kabaka weddemu. Era kino kyogera nga ndi wano ku Impact balooya abakuba Sempija omupiira bagumukubira ku 5,000 bwegiti bajiwa musirikale befuula bagenze okufuuyisa eri balooya ne bogenda babuuka bano constable abayambako mu kulonda abo ne bamu 1,000 namuga agenda osale box siiru eyo gisale ku 1,000 naye kinako obukakafu era n'abakola ekyo n'okutuusa kati Mwami Katabazi ne balooya tebasasula njogera nabo bakwano bange nga banyiivu imagine abamusambira omupiira ogenda mu Parliament tabawanga ne ssente teyazibawo amazima ga Katonda omulamu ng'asinzana ku radio ya Dr. Serwadde Pastor mikwano gyange balooya n'abamu bawositinga wano ne ssente tazibawanga tabawasasulanga. Ekyo njogera lwaki njogedde bwetyo nti mulina okwegendereza nti mugenda mu kalulu ebyokwetegereza bingi muganda wange Nkeretanyi n'abalala abajjambya obufuzi bw'ebityo ebyokwetegereza bingi obulabye babulooka baseera bano balooya kubanga baali bate ebiseera ebyo omukulu omupiira ne bagumuteebwa buteebi era siiru eyo nti ekutusa teyali mulala kati RDC w'e Kampala RCC omukulu Mahoya bwe baali batalima kambuke box yagizuula awo akagoba ne kagwamu kati akuvuganya Mwami Nkeretanyi asaba kaadi agamba nze musobola
ogenda kukola otya okumatiza abakulu mu kibiina nti ddala newankubadde oli yamugezaako ate nange musobola? Ekisooka kyenjagala okusooka okutangaaza ensonga eza mwami Katabaazi ne balooya nze nkeretanyi sina buyinza buzoogerako kuba ziri nsonga zaabwe nga bo era n'ebyo byaliwo wakati waabwe naye kubanga bali mu ndagaano yaabwe nze gye sirinaamu yadde omukono ng'oli tasobola kukinguza nti nze nkibuukire mu ngeri emu oba endala kuba nze siri wa kikula ekyo ninamu ensa mu mutima gwange ate era n'entegeera eyange nti bwekumbule bw'aba alina obuzibu ne Ssempijja babulina bo nga babiri. Nze sijja kuwalana bwekumbula olw'okuba Ssempijja amukola ki amuwalana ne wabanga muki mukwano gwange nti kati balooya abo ne mwami Katabaazi oba ne Honorable Mawiya nga bwe bayambagana byali byabwe era bo be bamanyi obutakkanya we bwava kiki ekitagenda bulungi. Nze Kiruluuta Yusufu Junior Nkerettanyi sijja kukyogerako wabula bw'olifuna omukisa oli mukyaza n'okikola ki n'okimubuuza. Kati mu kino ekya ani asobola ani muganda wange ekibiina kyenzikiririzaamu okimanyi? NUP kiggwayo kitya? National Unity Platform. Omubala gwakyo guvuga gutya? Kunga omubala ogw'ekibiina gugamba nti people power, our power. Webale amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Kati nze Kiruluuta Nkerettanyi essaawa eno nsobola okwegamba nti nina obuganzi oba nti ndi w'amaanyi naye amaanyi agaani agampa? Amaanyi ago galabira kuki? Be balonzi. Kati nze Kiruluuta sijja kwegamba nti nze nsobola gundi. Amaanyi g'abantu ge gagamba nti gundi yakola ki? Yasobola. Era n'obuwanguzi bwa mukulu wange buva ku maanyi g'abaki? G'abantu. So si muntu nga ye oba nfuna bwe njogera bwe ntyo. Naye ate mu maanyi g'abantu omuzungu alina ebigambo bino nti influence is a product of significance. Significance is a product of value. Value is a product of uniqueness. And uniqueness is a product of a gift. And that gift is given by God. Okubeera ng'oli influential oba ng'oli muganzi eri abantu kiva mu kubeera nti oli wa mugaso gye bali. Ate mu kubeera ow'omugaso gye bali kiva mu kubeera nti oli wa njawulo. Ate ekikufuula ow'enjawulo nti olina ekirabo Katonda kye yakuwa ekikufuula ow'enjawulo kukuba ki? Kubalala. Kati ekyo kye kikuwa amaanyi g'abantu ne weewulira nti ndi w'amaanyi. Tebiriiko nti musobola kubanga si bya bikonde nti amaanyi gava mu ggwe mu mubiri nti ngenda kubono panchi. Kiva mu bino ebintu byenkulaze njawulo ki gy'olina? Uniqueness, value, omugaso gwo and significance. Then n'olyoka obeera ng'oli influential n'obeera wa mugaso eri abaki? N'obeera nga ofuna obuganzi eri abaki? Eri abantu. Oba onfuna? Kati abantu abo kubanga be basalawo ani awangula ani atawangula. Nze Nkerettanyi sijja kutuula ku mmeeza yange okugjako bino ebya Uganda nga ebyatuuka nti oli atuula eri n'agamba nze bannangire ne waba alina obululu bubiri nga wangudde alina obululu 1,000. Naye bino bye tugamba ebyalaali amaanyi g'abantu bye byalaali nti bayita mu secret ballot ne balonda omuntu bantu be bakola ki? Be balonda. Kati ekibiina kyaffe olw'okukimanya nti bantu be balonda ate nga kiviira ddala mu constitution ya ggwanga nti bannayuganda balina olukusa okwesalirawo kwani gwe baagala abalonde nga bayita mu secret ballot. Kati ffe ekibiina ne tumanya nti amaanyi g'abantu ga muwendo nnyo. Ne olw'okuba nti constitution egamba nti all of power belongs to the people. Amaanyi n'obuyinza bigwa mu mikono gy'abaki? Gy'abantu. Ne tugamba people power is our power. Amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Kati gwe okwewulira nti gundi nze musobola
omala kweraba nti gwolina amaanyi g'abantu. Kati nze nkubuuza gwe kikoleko gwe wekka enwe wali ekikozeeko osobola okugamba ensi oyitako ekalungu amaanyi g'abantu googera ki? Ngalengera gwe bw'ogalengera kifaananyi ki ky'ofuna ku bonna abaliwo? Kidaga nti avuganya naye obusobozi abulina. Avuganya yaani? Inkiretanyi. Obusobozi abulina atya? Mu bantu mu ye? Mu bantu. Weebale. Mu bantu. Ate ewuuli jjajja. Jjajja mwami. Ddoboozi kye erivaayo. Naye alina ababe ab'ekibiina kye abamukiririzaamu kukawamu. Bangi batono. Nabo abayina. Bw'otunuulira essaala yaabwe essaawa eno eyina kuba etya bwe baba baagala obuwanguzi? Baagala nkiretanyi bamume kaadi ya NUP. Ebyo gwe obyogedde. Ebyo gwe obikoze ki? Gwe obyogedde. Lwaki? Bwe mba nga nze Barcelona nga mbadde nzannya Madrid ku semi-final n'empitawo nga omupiira oguddako guli wakati wa Arsenal ne Crystal Palace, nze Barcelona nayiseewo dda okugenda ku final, mba nsabirira Crystal Palace ekole ki? Eyitewo. Kuba nkimanyi Arsenal bw'ensanga zijja kudda okunywa oba onfuna. Kati mu mbeera eyo sijja kukitunuulira nnyo mu sayidi eyo nti n'Arsenal amaanyi egajja ku buwagizi bw'erina abawagizi bayo ab'omu Emirates ne Barcelona ne bana abawagizi bayo ab'omu kampunu. No mpise mu lulimi olukweke osobola okuntegeera kuba saagala kwatuukiriza muntu yenna ate saagala kubeera nga ndiko embeera y'okubeera nga neekubiira mu ngeri emu oba endala. Wabula kyengezaako okulaga nti kikino amaanyi gali mu bantu era amaanyi ago getunoonya. Kyovula banoona atugamba nti tuziika tuba tugezaako kwetunda bantu basobole okuwulira meseji ki gy'otuguza tulyoke tukuwe obuganzi. Emeseji eva mu ggwe munda mu muki mu muntu. Okitegeera muganda wange? Kuba bino si bya kifuba nti tugenda mu ringi oleete lefuti nange ndeete ki? Ndeete right. Bino bantu bennyini be bakwekubira kwa kati nze ndi katono okalaba small body big brain. Esebo. Obireetera okutambula. Babadde babimplantinzeeko nga babinsiizeeko naye era neebaza Katonda nti ekisa kye kibimulungudde ne kibiyiwamu amazzi ne lifuuka lujjulungu. Ensonga eyo njagala nsooke ngigambe bannayuganda naddala batuwuliriza. Ekisooka oli bwe bakugamba nti ono Muhoozi Project sooka otunuulire gwavuganya naye ddala bw'abanga ddala Muhoozi Project oyo gwe baba bagenda okuvuganya gwe bagwanira okussaako amaanyi amangi. Ekyokubiri tewaliyo wa NRM amwesimbyeko gwe bagenda gwe basobola kuteekamu ssente ezo. Ekirala tunuulira amaanyi okola assessment koyo gwe baba bavuganya naye. Muganda wange njagala nkubulire kino. Essaawa eno nga tulengedde omuti wali nga guliko omuyembe gumu ogwengedde. Manyi omuti ogwo amayinja ge guyinza okufa. N'enkonyogo. Enkonyogo ow'ejjinja. Naye waliwo n'atajja kugamba nze sijja gukuba jjinja kuba gujja kwonooneka. Nze kanguwalampe oba onfuna. Naye ate bw'owalampa gwawalampye ogenda gutuukako mangu kuba oli alina okuba n'entomo akasuka ejjinja. Kati omuyembe ogwo ogwengedde oba oli awo kyekifo buli omu kyatunuulidde. Naye gwe asazeewo oguwalampe ogambe kino ekifo nze njagala nkikwate bulungi kireme kwonooneka. Nze ku muti kampalampe muwalampe nogeyo omuyembe guno. Naye bali abakasuka amayinja tebajja kufaayo oba gwe gakukuba oba onfuna. Ate ekivaamu oli wali jajja n'okujja attention ye ku muyembe akube gwalinnya osobole obutalinnya mpaka wanaafuna ettajeti agukube oba gukubye ne gugwe wansi ne gubetenteka tafuddeeyo. Kati kiruluuta omuyembe ayagala alinnye mulinnye asobole okuguleeta nga mulungi eri ekitundu kisobole okugugabana.
ne munnaye oba oli awo oluusi baba avuganya nabo bo baagala bagukube mayinja ate era naye bamukuba amayinja ago magi mavundu n'ebyo byonna bikuze eri gye twatandikidde nti akaliro bakola ki bakawulira nze nkubulidde wano nkunyumyodde na bulungi waliwo nebyo ntandisiza nga nsobola bibakubisa naye ŋŋaanye banguzizza bingi singa mba nkulaze wano emasimu gange ebijjako oli naakuguza kino oli naakuguza kiri ne mumugamba ekintu kiri kimu nze saagala kuzimba linnya lyange ate mukusabalala wansi ate bwe mbanga ndi wa NUP sina kulwanyisa gwenvuganya wekire sina kulwanyisa gwenvuganya kuba siye mulabe wange esigadde akaseera katono etiketi egabibwe bwe naamulwanyisa kale tukitwale nti oyo ankuba amagye amavundu gwe bagiwadde tiketi anaagenda abantu abagambe bakyuke bamuwagira abadde bampagira kiba kizibu nga bawagira nze gwe abatumyeko ekintu ekyo nti salimusa ate ekirungi munnaye okumanya nno n'abantu olumu babaguza ekintu nga nabo babazanyira ku bwongo leero bakugamba ekya Muhoozi luli ne bakugamba Salimusale luli ne bakugamba Museveni luli ne bakugamba ki yaba yaliwa era yabirabirawa kati muganda wange waliko omuvubuka ng'okwana bwe wasanganga akawala n'osanga ng'okakwana ne muvubuka munno nga kalungi wabangayo abavubuka oluusi babiri oba basatu abakakwana eri yajja okujja nga yeeyogerako birungi nti nze munnaye ndi kino bwe kiteera wano gye nkutwala yatambule eriyo najja oyo Frank omulabo oyo ewaabwe basezi balya n'abafu ate mulwadde alina ku ddagala kitava mu Uganda keya kati goba gwe muwala osaana weekenneenye ogambe Frank ono tugende twekebeze bw'abanga mulamu kitegeeza oli ebigambo byoli biki ayonona malisi kati abanna-Uganda oba abantu baffe ab'ekalungu okwekebeza nabakebeza dde omusaayi pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu nga nyingira amaka gange yaweza nnyo obubaka bukyali Kingi Saha bwe yaleeta n'erinnya lyange n'aliteekamu bulungi nkerettanyi n'ali mentioninga nti Kiruluuta muganda waffe Kiruluuta Yusufu Nkerettanyi tukuyozaayoza obubaka naabukola ki oba mupuleyinge nako banna-Uganda babuwulire mbujjukira obujjukira kati kale ye pulezidenti ambeera okumpi antegeera n'okuntegeera buli kimu n'abeera nga tangwangamu ono yajja abaguza ekiboozi mugule kigule naye byonna kiva mu kaliro lwaki wano owulirizaawo bulungi olw'okuba nti tutambula n'amaanyi g'abantu ebitundu 6 bayabye nti Kiruluuta Nkerettanyi yagakola ki yagalina tumunafuyiza tutya nti katumukube ejje eryenziriza eriwunya limuwunyirire buli wakola ki watambula ne Kiruluuta yatambula ne kasanitayiza kasanitayiza kali mu mutwe buli wokuba ejji nga ye yeesiimuulako ng'atambula abantu abatuuka mutawunya kasanitayiza akeera kaalina gwe kyakola gwa mukuba amagi gwe tagakuddiza kuleka n'ogenda ensi neekulaba neekugamba yiyi naye oli gw'okuba amagi nga gye tagakuddiza ddala kituufu gwe olwanyisa gwe oli WNUP ng'olwanyisa WNUP munno bw'abanga WNRM wa Muhoozi oba wani amuleese lwaki ate ye takuba ba NUP banne ekyokubiri wa wano bwe musisinkano wa NRM gwe muvuganya gwe mulina okuba amagi ate ng'agugoga ddala naye mwenna mumusisinkana muyitako muyite kyokka ye Yusufu gwe bagula ab'NRM ate yakuba abaki oba onfuna byenkugamba obitegeera ate ye gwe bagamba nti ye musetinge ate yakuba bali ate bba abatali basetinge bo tebabakuba ate bakuba ono akuba bali kati awo munna-Uganda nza wenkuteekera ku mizaani nenkugamba kati tegeera akulwanirira kubanga batannyo omuntu eyeeteeseteese twali wano nenkugamba nti ekirooto kino nakifuna 26 nga ndi mu P7 kitegeeza it is 19 years old kiina emyaka 19 egy'obukulu kati kize ne kisangawo omuntu eyeeteeseteese ate ng'emmeseji ye tazze kufiira ku kifo nti obwagazi bw'alina eri eggwanga lye n'eri Afirika ey'awamu bunene nnyo
okusinga gwe Kalungu East wotunuulidde nti gojja kujja ng'otunuulidde ensawo yo naye ate Nkerettanyi Yusuf azze ng'atunuulidde eggwanga kyova olaba nze nkyogeza lunye nti ekibiina ekitampa mukisa sisobola kujja kubwa Namunigina kuba olutalo si lwa kifo kino ekifo tuvuganyako buki buvuganya ne munange gwendi naye agenda okukwata tiketi abeera omu amaanyi tugagatte naye ate gwankuba amagi weerabidde kino tinze Nkerettanyi nja kuba n'omutima ogugatta amaanyi naye abawagizi bange nze gw'okubya amagi bwe bagikuwa banaakuddira kyova olaba nze sikwata babo kukukuba emagi such that nze bwe ntuuka okubeetaaga bagenda kukkiriza bajje gye ndi kuwambadde sikuvumirira era bangi abajja n'ewange ne mbakyaza ne mbagamba size wano kukyusa nze wano kubuulira ku ggwanga lyo ye naddayo ng'ategedde nti ate ono meseji gyambulira yanjawulo ku ya munnange so kati ekyo ne kimpa obuganzi mu bantu ne batandika mbu oyo wagundi oyo wakino ebyo byonna biva mu kutya baba batidde kuba amaanyi n'akaliro bakawulira basanze omuntu eyeteeseteese Mwami Nkerettanyi nina ebikolwa